mbadde nsaba mujje mwerolere olusajja olukulu olwasoma ne lukwenkuka berulaga obunyuma obukadde ku social media. Neba abasajja twakula bubi. Oyo nno gwolaba alina abaana, alina omukyala, alina nnyina ne kitaawe, alina ne bazadde be, alina ne oludda gye yajja omukyala. N'abaana be balina future kubanga ebintu bino bitukola bisigala ku mitimbagano. Katebereza jajja akunamira abaana be kati tumuteeke mu bulamu bw'enkya. Tebereza jajja akunamira abaana be. Oyo nno gwe twogerako ye mukulu Kakwenza abadde ayogerwako ebiseera ebyo, abadde avuma Muhoozi ng'avuma ne President we Kaguta Museveni okuvuma. Manyi waliwo vana nga ndi gavumenti lwaki ekoze kino. Olwo ga olega ebitama, olinga embizi, olinga embuzi. Ye mukulu Kakwenza. Ebyo byonna bikolebwa mu linnya lya kufuna ssente. Baganda bange abali mukundaba waliwo amakuba abiri ag'okufuna ssente. Waliwo ekkuba ery'obwa Katonda erirwawo kubanga litambula mpola. Ate Katonda talwawo ne Katonda alina process. Nga bw'olaba nti okufumba emmere okugituusa okugijja it's a process. Okulima it's a process. Omuti ogusimba okukula tegulwawo it's a process. Ebintu byonna Katonda abitonda mu process. Tewali lunaku lwali lukedde ne lukoma ku ssaawa mukaaga enjuba neekwata neebula ekizikiza ne kijja. Byonna abitondera mu process. Wabira biseera by'emusana n'ebyenkuba, biseera by'obunnyogovu n'ebyebbugumu. Bw'atyo byatonda ensi. Genesis bwe yagamba nti ensi ng'ekyaliwo kino tekivengawo ne kino tekivengawo. Kyova olaba abagoberera Katonda batono. Kati waliwo ekkuba eryokubiri erya Mamona eryokufuna ensimbi erya Setaani ery'aba Kakwenza. Kakwenza ebyo nabo n'abikola kubanga akimanyi nti muwandiisi mulungi. Naye amanyi nti abazungu singa opposition ba Nubian Lee abo ba Lubongo yaba ani ba Bobi Wine bateka ebifaananyi bye abazungu bajja kujja bamuyambeko. Ate n'aba opposition baba bakola. Bajja kujja muyambeko mu government ajja kufuna obuyambi, ajja kufuna abamudiringa agende wa Muhoozi afuneyo kasente ne wa Museveni n'ebirala ebiringa ebyo. Naye nze Dr. T because life is a choice. Sense gye batuwa ey'omusanvu ye choice. Oba gye bayita wiiru tugisanga mu Genesis chapter 6 nti omuntu yasalawo okulondawo kyayagala ne Katonda n'abanga mu mbeera eyo kasita olondawo kyoyagala tawakana naawe. Genesis chapter 6. Nze sijja kukwata kkubo lya Kakwenza wadde bwe mba natandise kwogera lumbuye abo n'abavuma abo bonna ba Kakwenza. Ate be bavuma bya kigwagwa ebyo byalumbuye byayogera n'alimba asimanya muzeyije ebyalimba biriyo. Dr. T I can professional abuse President Museveni kubanga ne system njimanyi njikuliddemu. Ne because I chose a godly path of making money. Oyinza okundabanga omwavu leero naye nina wentuuse mu bulamu. Kati bwe mba njagala okuvaayo okweyongerayo sinza kwerabira Katonda yandeeta ku kibuga. Kakwenza oyo abadde avuma Muhoozi ne Museveni ku Twitter ng'abavuma buli wamu. In fact jjo nga bamaze okumusiba yakoze ekintu kye neewuunyiza wansi w'enjuba. Monitor yagenze newandika story nga omukazi gweyogerako bamuyita Muhoozi naye nga mukazi. Kakwenza yabadde amanyi Muhoozi gwavuma bulijjo wansi na Sambu Gasiya. Omusajja yasoma obwalwayita avuma asobole okwaccessinga government resources n'okwaccessinga abazungu emirimu gye gyeyongereyo. Si kibi mukowe ly'ekkubo liri eggazi erya Setaani. Kati obuzibu bwange bwe buno. Buli ku Lord Mayor Erias Lukwago eyava e Masaka era munnamasaka munnange. Nkusaamu ekitiibwa era oli mukwano gwange era otera okunsanga nonga ne Dr. T lwaki onkuba naawe. Naye ka nkubuuze mukulu Lukwago. Singa muwala wo oyo mulungi ennyo mukulu ajja n'aga nti taata olega ebitama omukola ki? Naawe omubabika oluyi. Lwaki mmwe mwagala Kakwenza avume Museveni ne Muhoozi bamutunuulire kuba bali baavuma bajaasi ate bakulembeze. Kati jjo Muhoozi bwe yavaayo n'agamba ku Twitter nti Kakwenza gw'onvuma naye nja kukukwata. Twitter ndooza mugiraba. Ba Erias Lukwago baavaayo ne balumba Muhoozi n'abo opposition bonna simanya ba Lubongo ya ba Bobi Wine ne bawagira Kakwenza okuvuma. Kati Kakwenza bamukutte ne bamusabula obunyuma. Ate kati abagamba mu government mbi. Akabone na akasooka government ya Museveni boboso givuma n'okuvuma mu kkomera nga amagulu oyina nga bakubye bukubi miggo kitegeeza eri democratically elected era ine emirembe kubanga Kagame tosobola muvuma
owe Sudan tosobola muvuma omukyala afuga Tanzania oba oli Magufuli yafa nga tosobola muvuma n'ensi ntono gy'osobola okuvuma omukulembeze ne mutabani we nga bali mu magye n'osigalawo ng'oli mulamu kyokka ekisinga obukulu Katonda ssaamu ekitiibwa abakulembeze ne bw'abeera mama Fiina oyo omusamize n'afuuka pulezidenti ffe ng'ekkanisa tumusabira omukulu Katonda aba amulonze ekikolimo kiba kizze ku famire ya Kakwenza there and then ate Katonda ayina embala asobola okusirika emyaka 40 n'adiiringa n'abaana bo ne weewuunya asobola okukuleka ng'oditaalinze n'akulwaza ekirwadde n'ofa ng'olaajana naye ng'ebbanga lyonna obadde omanyi oli wakabi eryo ekkubo nze sisobola kulikwatira nze sikweka Dr. Tiamale bwe namala P7 nga nange sina sente zinyongerayo ne ntandika okusaba Katonda nga nsaba sponsorship ne banteeka ku sponsorship ya Museveni ne nyongera ne nsaba ne bandeta kuwumukaati okujja kuwumukaati n'endejje nasaba Katonda mu ngeri gy'otayinza nga nsaba ekiro n'emisana ababeera nange bakimanyi ne ntuuka ku kibuga nga njagala kukola ku Simba naye nga ndi muto ate Simba nga yeetaaga amagezi mangi ne nsaba Katonda ne ngenda ku Simba ne ngenda ku Soroti wano wonna we ntuuse mbadde nsaba Katonda kati na project yange 7000 na n'ebirala byenjagala ate mba nina kubitufuna mu layini yoyo yandera ku kibuga kati amakubo gabaaga Dr. Tisaba ekkuba eppanvu oba vuma ekkuba ey'okumpi naye olw'okuba natandika na Katonda sisobola kati kuvuma Museveni kubanga wemba nasotandisa omuvuma State House system yayo ngimanyi nze sikweka State House yempeeredde ate saagala kweyisanga bannambooze MPO nalebo mukwano gwange abajja ne babalimba mu gavumenti mbinya ate nga gye basiiba abaana baabwe basomera ku sponsorship babajjanjabira ku sente za State House ate nojja n'omusanga ng'enkyabuzaabuza mu gavumenti agyagala nze siri mu nanfuusi si buli agaggawadde nti amaze kufuna kuvuma gavumenti si buli project eyiseemu wano mu Kampala nti bamaze kuvuma gavumenti that is not a godly way ekibuuzo mu Uganda tewaliyo muntu asobola kwenyumiriza mu Katonda nti namusaba nantuusa wano nze Dr. T okuyimuka kwange okutuuka wondabira kana katono kennina nsabye Katonda n'ekinene kye ngenda okufuna enkya nkisaba Katonda kyokka nga nnina omumwa ogusobola okuvuma mu 7 kuba system ya State House ngimanyi balubongo yatwasomanga nabo olw'okwagala okufuna amangu ne bayita saidi eri basobola okufuna ki naye Lubongo yatanatuuka Sudiru ate nga Sudiru akolaga ne gavumenti kakati Dr. T njagala okuinspiringa omulembe gw'abantu abasobola okusaba Katonda bwe baba nga balina kye beetaaga baganda bange Katonda gyali Katonda mulamu tafanga osobola okumusabira emyaka 5 oli naavumira ennaku 3 naye ebbanga bwe linaatambula temujja kwenkana nebaza abantu bonna abanyambyeko okutuuka wano kubanze sente nazinonanga okwokero house Madamu Irene webale Madamu Daphne webale Madamu Joan owa account oli omukamba omukazi omuganda webale Madamu Babura webale mukwano gwa tate tukwatagane kati tukwatagana webale Mr. Lubanga webale Mr. Opio webale Mama Nachobe webale bwemba natanso State House ngimanyi bwemba natanso okuvuma mu 7 nebwe mba ninachi kubanga bwe twali tumaliza diploma kuwumuka tugenda ku diguli baatugamba Madamu Babula yenyini Madamu Daphne yatuga Tobi muddeyo mufune directive empya okugenda ku diguli nenziramu nensaba Katonda mukaba n'atuyama muzeyi ne tuddamu tumulaba n'atuwa directive ne tuddamu tusoma ku university olwalo mba ne project nga njagala egende wa muzeyi nsobola okukwata ekkubo lya Kakwenza naye nze ndi musajja atya Katonda kati obuzibu ne tujjanga e Uganda tulina balukwago bo baagala byononese amaka gaabwe mayonjo naye baagala Kampala abeere mukyafu bofuna obululu baagala bonoone buli kaseera kati lukwago namulabanga awagirira ddala Kakwenza okuvuma abakulembeze naye igwe lukwago kankubuuze road mayor mukwano gwange mutabani wo bwakuvuma wamuwalawo osanyuka lwaki mwagala okuyimusa omwoyo gwa boda mu Uganda kubanga tudde omwoyo ogufuga mbavubuka ise boda spirit ababoda mmanye neeyisa yaabwe tebalina mukulembeze tebalina agamba tebanaaba balina ebijaketi bakube basala mu bitala beeyisanga bwe baagadde abakulembeze abali ku opposition nze lwaki nava ku opposition nze nani mpagira Besigye nalondako Besigye 2016 nalondako Besigye naye kyantamya opposition kuba nti obulamu bwabwe bonna baagala kubuzaabuza
olwaleo State House yeweerera abaana bonna abo nabo bakabawula ku opposition emmotoka ze bavuga amafaamu ge balina trip ogenda ebweru State House yesasula ne bajja ne bakulimba emisana tu government imbi era nze gwensinga okwewunya Honorable Nambooze ye buli kaseera abeera ku muggo ate olumu n'agwerabira n'adduke n'agubaka n'ajja lumwajja ku NBS ng'awenyera atasona kutambula omusanga ewuwa atambula kati nze obwo bunnanfuusi ate nga abakazi abo bagezi naye baasalawo okuzannyira ku mitwe gy'abaana abatono okubuzaabuza ensi eno nabula era nze omu ku bantu bensinga okwewunya abali ku opposition ye mubaka ng'Honorable Sseggona omu ku basajja abagezi mu Uganda wano Sseggona oyo musajja mugezi be bamu ku bantu abalina constituency ng'ogirinnya taxi 10,000 n'ogimalako constituency ng'eringa akazigo ka lumu tebalina nkulaakulana yonna gye baleese bavumaganya bo buli kibi kye bawagira be ba Mr. Negativity Kakwenza be bawolereza bakakwenza kyokka they are rich people they are educated emmotoka ze bavuga balina ba bodyguard okuva mu government balaba mu 7 n'abawa sent kati gwe ne bajja bakuteekamu omwoyo gwa boda abaana abo basomera bweru wa ggwanga gwababo baagala babeere mu bulamu obubi bwe bakulinnyirako nze kyekyantamya opposition kyokka ekibi ekyo kigoba Katonda mu ggwanga kubanga omubaka Nambooze omubaka Sseggona omubaka Mpuuga omubaka Zaake ajja n'avuma omukulembeze kye basiga mu muvubuka kikugobamu Katonda kyenva ngamba they are devil worshippers because for them bakuteekamu ekigambo kya rebellion Katonda ekintu kyasinga okukyawa wansi eno kye bayita rebellion gwe mwoyo gutakkiriza bukulembeze bangi nga mulowooza Bobi Wine ye mukulembeze wa Uganda si Museveni ekyo kyokka kye kikujjamu n'obanga toli munnayuganda kubanga omukulembeze alondebwa oba tewamulonda oba amulonda aliko ye Museveni bw'aba si ye Museveni kale gende kamwokya gy'oba osasula omusolo oba vaayo emisana tukoga nti Museveni nze sonkulembera obukulembeze Katonda yabussaawo Katonda atonda abavubuka nga balina okuyita mu mutendera gw'okulemberwa babeeko nawe batuuka kati Nambooze obubiibwe yakulaga buli talisomesa kintu ky'amakulu kyokka aba basajja bayivu Zaake nasoma naye endejje lwaki tajja ku social media pages ze n'abayigiriza okukulaakulana omukulu Sseggona yasoma amateeka musajja mugezi Lord Mayor lawyer naye ye buli omulaba tugenda kufa wano wetulaga yalanga kufa yalanga chaos yalanga buzibu abeera mu kukaaba abeera mu kukaayana but remember he's a rich man kati gwe n'akusigamu embeera y'okuba nti gwe toyogerwako temugambwako bano abantu bamanyi tubeera nabo they are rich people mu ggwanga waliyo Katonda bw'oba olina ky'oyagala choosing ekkubo ly'okusaba Katonda otambule naye ojja kituukako emyaka giyinza okuyitawo ng'esatu oba ebiri oba ena oba etaano naye eyo ye process ye kubanga ye Katonda tabuuka era ebintu byebakolera ekawanda tebiwooma omuyembe gw'ogula gwe bakoleredde guno ogubalira wano n'omuyembe ogubalira waggulu guliwo ogusinga obulungi n'omugaso omubiri gw'omuntu nze kyekyanze kuba Sseggirinya bw'obulamu bwabwe bwonna kuvumirira basewanyana kola fujjo ye Zaake ne bwatali fujjo alinoonya anaavuma ono n'akola bukuwagira bubi kuleeta banyanzi ayina abaana awemula baffe ababeeta abawemula Profesa mulamba awemula jajja mulamba maama mulamba mu ggwanga awemula nze Dr. Tiamale olw'omulimu gwenkola mu ggwanga lya Uganda mmwe gwe mutasobola sigenda kufuna mukazi muyaaye sigenda kwonooneka sigenda kusiriwala maama wange yeesiimye mukyala Nakijoba benkola nabo beesiimye abaana bange beesiimye ne musumba wange musumba Sala yeesiimye n'abalala mwenna mwesiimye kubanga you have me oba bali boonoonese nze ndyo nja kuyimirizaawo omulembe gw'abantu abasaba Katonda si byangu but choose always to be right the word righteous comes from the word right